okuli Edward Sebufu amanyiddwa nga Edi Mutwe, Kivumbi Akireewo, Tas Calvin, Alex Waiso Mufumbiro ng'ono yamyuka omwogezi w'ekibiina kino, ssaako Doreen Kaija ne Olivia Lutaya n'abalala bakomezeddwawo mu kkooti y'e Kawempe. Bano babadde baleeteddwa okuwulira ensala ya kkooti eno mu kusaba okwateekebwayo Edi Mutwe ne Kivumbi Akireewo mwe baagalira okuyimbulwa kakalu ak'obuwaze oluvannyuma lw'okumala ebbanga ery'ennaku ezisoba mu 6 kwa limanda nga tebawozesebwanga. Kyokka omulamuzi Damali Agumasiimwe ali mu mitambo egy'omusango guno tabaddewo mu kkooti nga munne Ayola Angela era yamutuuliddewo. Kyokka omu ku bawawaabirwa Sauda Madada eyalabwako omulundi ogwasemba nga tali mu mbeera nnungi olwaleero taleeteddwa mu kkooti, ekireetedde bannamateeka babawawaabirwa okubuuza kino kwe kivudde ssaako n'okwagala okumanya embeera mwali. The information we are getting, she has not been to any hospital. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Sharon Nambuya ne Bruce Twongirwe lutegeezezza nti kkooti eno yali yalagira omuwawaabirwa okufuna obujjanjabi olw'embeera gye yalimu nga mulwadde. Bano era bategeezezza kkooti nga bwe babadde balina abajulizi 3 leero mu musango guno. Bannamateeka b'abawawaabirwa era beemulugunyiza ku basirikale b'amakomera be bagamba nti babakugira okulaba abantu baabwe, kyokka nga kino akiikiridde ab'ekkomera akiwakanyizza. Visitation books which clearly indicate that she had visitation even yesterday. Omulamuzi Angela oluvannyuma ayongezaayo omusango guno okutuusa nga 22 omwezi guno omwaka guno era n'alagira ab'amakomera okuleeta alipoota ekwata ku mbeera ya Sauda Madada ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwe tulimu. The superintendent of prison, that is Maxon Bay Hospital and Prison, are hereby directed to issue a status report as to the health condition of N9, that is Sauda Madada, by the 11th of December. Ekyokwongezaayo omusango guno kijja abantu babasibe okuli ab'eŋŋanda mu mbeera ne bawanvuya ku maloboozi wakati mu kulaga obutali bumativu. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka babasibe okubadde Samuel Muyizi Mulindwa ne Joel Ssennyonyi. Kati buli lunaku olweyongeramu okuva ennaku 6 we zaawera kati tuli mu 10 mu mmeka kkooti ye yakuumye bano abantu mu kkomera wabweru w'amateeka. Sindika abantu abamu baminisita bandi babatuukirira nti bannange lwaki temwetondera Mwai Museveni, abamu ne babawa draftingira n'ebbaluwa eyeetondera Mwai Museveni. Kati abantu bano kye babadde beebuuza twetonde kuki twazza musango ki? Ssennyonyi avumiridde ekyabasibe b'amakomera obutaleeta alipoota ku bujjanjabi bwa Sauda Madada kyagambye nti kyandireeta obuzibu so ng'era alaze obutali bumativu ku ky'omulamuzi obutabeerawo mu kkooti. Batuwe lipooti ku muntu ono ne kaakano lipooti tennavaayo tugibangizaawo nga tugamba mulamuzi ye yalagira omuntu ataliwe mu ddwaliro byetuwulira bamuzaayo mu kkomera tebamutwala mu ddwaliro tebakkiriza bantu kumulaba basayininga wali naye eri bwe batuukayo tebamulaba. Bikoleddwa amateeka gaapulayingiddwa kati saabwe ne babazanya byabufuzi naffe kenyini tugenda kuzanya byobufuzi tugenda kufuna ab'ebyobufuzi wano tujje tweyambule. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Omusasi waffe Anet Nakaibaale